الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضل مكان على مكان كما فضل زمانا على زمان كما فضل الإنسان على الإنسان. ثم أصلي على سيدنا وحبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. Abatuliriza ngera bulijjo amanya Sheikh Sekasi Udaba ndi ku GTV yaffe nenga wano nyini weri ku Uganda Muslim Council wesangibwa mukirize insha Allah tuli mu da'wa okubeeranga insha Allah olwaleero oba omulamu ogwaleero tugenda kubeeranga insha Allah tusomesa alhayatu kullaha almawaqif alhayatu kullaha almawaqif obulamu buno obwensi bwolaba bwe tulimu bujjudde ebyewuunyisa bingi nnyo. Oba obulamu bwatuwuliriza ku GTV obulamu wonna bw'olikkiriza nti bulina okukyuka gwe mulama gwaffe ogwaleero insha Allah. Kyova olaba Adibu yagamba idha kunta la tughayyiru ad-dunya yughayyiruka. If you don't want change, change will change you. Twakatunira ku bulamu buno obwensi insha Allah. Obulamu bwensi bukyuka butya. Gobadde okimanyi ali ku GTV nti alhayatun obulamu buno kullaha almawaqif au alhayatu dynamikiyya. Obulamu buli dynamic, kiriza obagaana obulamu bulina okukyuka. Gumulama gwaffe ogwaleero insha Allah ku GTV. Kyova Adibu omu yagamba nti ad-dunya thalathatul ayyam. Ensi eno gye tulimu, ensi eno gye tweyagaliramu gitegerere mu nnaku 3. Ensi eno yonna okuva e mashariki mpaka e magharibi gitegerere mu nnaku 3 zokka. Allahu akbar. Obulamu bukyuka. Tugenda kubeeranga insha Allah tutunulira obulamu bukyuka butya. Agambye nti ad-dunya ensi eno gy'olaba thalathatul ayyam gitegere mu nnaku 3 zokka. N'agamba amsi ishnahu. Allahu akbar. Amsi ishnahu walan yaudu wal yawm na'ishuhu walan yadum wal ghadi la nadri aina sanaqun. Allahu akbar. Bawuda babayita mu nsi bebategeze ebigambo ebyo nti ensi gitegere mu nnaku 3 zokka. N'agamba nti amsi ishnahu. Allahu akbar. Walan yaudu. Olwajja olwayise terugenda kukomawo. Gomanyi byewakoleddemu olwayise lwagenze kwe kutegeera ensi. N'agamba Adibu Allah wal yawm, n'olwaleero Allah lwatuwadde na'ishuhu tweyagala. Gomanyi olwaleero olunaku lukuyisiza lutya. Naye agambye nti Allah alutuwadde olwaleero na'ishuhu tuluwangadde. N'agamba nti walan yadum, terugenda kudda mabega, lugenda. Yensi bwetyo olwaleero Allah alutuwadde gwatuwuliriza ku GTV. Allah subhanahu wa ta'ala tuleyagaliddemu, mulimu afunye, mulimu atafunye, mulimu akwatibwa ennaku, mulimu atakwatibwa ennaku. Ofuna bulungi. Naye agambye nti walan yadum, terugenda kubeera nga ludda mabega. Olwaleero lugenze yensi. N'agamba nti wal ghadi, n'olunaku olw'enkya. Allahu akbar. Wal ghadi, n'olunaku olw'enkya la nadiri, tewali amanyi fenna. La nadiri aina sanakunu, tewali amanyi enkya kigenda kuddaku. Allahu akbar. Fenna bali mu nsi muno olwokuba nti alhayatu dynamikiyya, obulamu bukyuka.
ffenna abali mu nsi okuva mashariki okuva emagaribi abali mu nsi ez'ebweru tewali amanyi ffenna nange Sheikh Udaba tewali amanyi nti olunaku olw'enkya kikigenda kuddako yensi bwekyo era kyova olaba olwokubanga nti obulamu buno obwensi waliwo ebintu ebitutuukako nga tetutegedde lwaki kubanga mu nsi tutambula butambuzi yensonga lwaki abamu bafuna ebizibu neyeebuuza nti ya rabbi lwaki ate kino ekintu kizze bwe kiti almashakil juz'i min alhaya ebizibu ebiri mu nsi muno ebizibu juz'i min alhaya paati ya bulamu tolowooza nti ensi tugenda kubeera mu nsi Allah tagenda kubeera nga atugezesa tulina okugezesebwa mu nsi muno lwaki kubanga ebintu mu nsi bitambula bibiri nga bw'olaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola omuntu n'atuwa amatu 2 n'atuwa ennyindo 2 n'atuwa emikono 2 n'atuwa amagulu 2 ofuna bulungi part of the body tuyina ebintu bibeka bibiri kati n'obulamu bw'ensi obutambula kati saagala olowooze gwe ali ku GTV awuliza Sheikh Sekasi Udaba nti obulamu tebugenda kukyuka obulamu bulina okukyuka kkiriza obagaana gwe mulamu waffe nti alhayatu obulamu buno kullaha almawakifu obulamu bugenda kukyuka obulamu bujjudde ebyewuunyisa bingi ensonga lwaki abantu abamu obulamu bwakyuka dda nga tebategedde lwaki obulamu bukyuse ffenna bali mu nsi tewali awadde amanyi oba tewadde yali amanyi nti waliwo endwadde egenda okujja mu nsi abantu babeere nga basobola okubateeka mu lockdown la hawla wala quwwata illa billah ofuna bulungi tewali yali amanyi nti waliyo akawuka ahagenda okujja ka covid-19 nti buli omu ajjukiramu ebiseera ng'akawuka kano kakajja oba tusibira awaka nga tewali muntu ayinza kubeera nga asobola kutambula ofuna bulungi alhayatu kullaha almawakif obulamu bukyuka bw'obadde okimanyi nti essaawa yatuuka Allahu akbar mu covid-19 nga omuntu yegomba avuga akagaali ng'omuntu alina emmotoka essaawa eyo ng'emmotoka wallahi yali useless ng'omuntu alina akagaali ng'omuntu alina bodaboda ng'omuntu alina kapikipiki mu kiseera ekyo omuntu ow'emmotoka yeegombanga kati akagaali ow'emmotoka yeegombanga pikipiki afuna bulungi era abantu abasinga emmotoka zapaakingibwa ogenda okakkala Allahu akbar ne bagenda bagula amagaali ne bagula buno buchenja ne bagenda bagula pikipiki lwaki alhayatu dynamikiya obulamu bwakyuka obulamu bulina okukyuka idha kunta la tughayiru dunya yughayiruka obulamu bugenda kukyuka n'olwekyo bwali ku GTV bw'obulaba nga obulamu bwo bukyuse nga totegedde kiki kyogenda okukola afuna bulungi kyova olaba Umar ibn Khattab yagamba nti mu hadisi emu yagamba nti 4 tazid bil akl ebintu bina ebyongera ku muntu amagezi singa tugezaako mu nsi muno obutatambula butambuzi ne twebuuza ku bantu abawangalidde mu nsi eno ofuna bulungi ne twebuuza ku bantu abafuna ebizibu ne twebuuza ku bantu abali successful mu nsi muno obulamu bwali badde tebusobola kubanga busobola okututawaanya lwakubanga ebizibu ebimu bitutuukako lwa butamanya tetumaze kwebuuza yensonga lwaki alhayatu dynamikiya obulamu bulina okukyuka yensonga lwaki obulamu kulaha almawakifu obulamu buno bujjudde ebyewuunyisa bingi Umar ibn Khattab yagamba 4 tazid bil aqli ebintu bina ebyongera ku muntu amagezi nagamba awalan ekisooka kyembadde singa okwagala ennyo mu hadisi eyo yagamba nti almajalisul ulama funako time obulamu bw'ensi eno obutakutawaanya abantu abayita mu nsi ne bagiwangula almajalisul alulama be bantu abamanyi omuntu omumanyi aba ensi eno agimanyi ngeri ki gyebonyabonyamu ngeri ki obulamu gye bugenda okukyuka yensonga lwaki bw'ofunako omuntu omumanyi tuulako naye ofuna bulungi akunyumize ku bintu ebyaliwo alhayatu kullaha almawakif obulamu bukyuka
idha kunta la tughayyir ad-dunya yughayyiruka. Abange obulamu abamu bwakyuka lwa butekusa. Abamu tufunye ebizibu mu nsi muno fefe nnyini lwakubanga tetulina kanaa, tulina ekiyitibwa omulugube. Nabbi kyeyava yagamba nti ittaku shuha, abanga mutye nnyo ekiyitibwa omulugube. Omulugube bimaana shuha, mutye nnyo kwekusa. Fa inna shuha, mazima omulugube ahlaaka man qaana qabrakum, abantu bange bafuna obuzibu mirembe mingi Allah gyazikiriza lwakubanga abantu abamu twagwa mu nsi, abamu tufunye ebizibu, abamu tufunye tetuyingira ettaka okufa kwaffe nga twafuna ebizibu mu nsi muno nga tetumaze kwebuuzaako ku bantu bategedde ensi eno. Kajagala nkuwa ekyafaayo gwe atuwuliriza. Nabbi wa Allah ayitibwa Isa alayhi salatu wassalam. Isa yakola ebyamagero, yakola al-mu'jizat. Obutekusa nsi lumu Isa aba atambula, balina ekikapu kyabwe nga mulimu emigaati ebiri. Emigaati egyo ebiri kwaliko omuvubuka eyali akutte ekikapu ekyo. Batuka mu kkubo, Isa agamba omuvubuka nti kale kanzijeko male okugenda kuwali okufuna ekyetaago. Isa n'aleka ekinankani ekikapu ekyo, mwalimu emigaati ebiri, omuvubuka yali akutte ekikapu ekyo. Essaawa etuuka gwe atuwuliza ku GTV, omuvubuka akwata omugaati ogumu agulya. Wamala okulya omugaati, akwata omugaati ogusigadde mu kikapu naye aguleka bw'atambula agende. Isa ajja abuuza nti yalidde omugaati, omuvubuka ye alowooze nti oba waliwo eyagubbye. Wayita ekiseera gw'atuwuliriza alqanaa, obutekusa, ittaku shuha, tutye nnyo omulugube. Allahu akbar. Nabi Muhammad mu hadisi agamba nti man arada al-ghina, omuntu ayagala obugagga, ng'oyagala obugagga ensi eno obeere nga ogiyitamu mirembe, falqanaa yakfihi, matira ekyo Allah kyakuwadde. Obutamatira, abamu ensi yatukyukira, abamu twafuna ebizibu mu nsi muno lwa butekusa. Nabbi Isa agenda okukomawo asanga ekikapu nga mulimu omugaati gumu. Wayita essaawa namba, omusajja oli akomawo. Isa abuuza omunankani omuvubuka gwe yali akutte ekikapu nga mulimu emigaati ebiri, amubuuza owaayi muvubuka gwe, emigaati ebiri gye gibadde muno mu kikapu, omugaati ogumu guliridda wa? Omuvubuka yagamba nange simanyi alidde muki, alidde mugaati. Wallahi gwatuwuliriza obutekusa. Omuvubuka yeegaana omugaati. Isa amubuuza, iyi tewali alidde mugaati guno? N'agamba sinnaba kulya ku mugaati nze, wabula nange ndesemu emigaati ebiri nentambulawo nenvawo nenkola ki neŋŋenda. Kuba omuvubuka omugaati yakwata n'agulya. Kale Isa olwokubanga yali musajja nabbi wa Allah nga mugumiikiriza, yali amatira nekyo Allah kye yali amuwadde nga Isa yali mumativu, yali buli kimu kyonna nga yekkusa. Wallahi ali ku GTV waliwo wenyini ku Uganda Muslim Supreme Council. Essaawa etuuka, Allahu akbar, omuvubuka akwata ekikapu mwali omugaati ogumu, ogwokubiri tebamanyi gye gwalaze naye ng'ate guli ogwokubiri. Omuvubuka yennyini eyalidde omugaati ogwo olwokubanga yali yeegaanye ng'alowooza nti mukama we tajja kutegeera. Olwokubanga yali nabbi wa Allah Isa yakola ebyamagero byali bingi nnyo. Batambula. Allahu akbar. Batuka mu kkubo, nabbi wa Allah Isa agamba omuvubuka oyo, namugamba nti njagala okuŋŋaanye entuumu z'omusenyu 3. N'akwata entuumu esooka n'agiteeka wali, n'akwata entuumu eyokubiri n'agiteeka wali, n'akwata entuumu eyokusatu n'agiteeka wali. Nabbi Isa olwokubanga yakolanga al-mu'jiza, ebyamagero ng'abikola ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'akwata omuggo gwe yali atambulaga nagwo n'akona ku ntuumu eyasooka. Ntuumu eyasooka neefuka golodi, n'agenda ku ntuumu eyokubiri neefuka golodi, n'agenda ku ntuumu eyokusatu neefuuka golodi. Allahu akbar. Kati Isa olwokubanga yalinga akola ebyamagero ezibadde entuumu zifuuse golodi. Tuli ku kigambo kanaa, okumatira, ittaku shuha, okwekusa n'ekyo Allah kyatuwadde. Kati Isa atandika okugabanya golodi ono, agamba entuumu esooka yange Isa eya golodi, entuumu eyokubiri yiyo gwe omuvubuka wange, entuumu eyokusatu amugamba yooli eyalidde omugaati. Allahu akbar. Omuvubuka agamba Isa nti yenze yalidde omugaati. Olaba obutekusa,
yalidde omugaati yeeganye kasobola kubanga alaba golodi waali Isa atandise okumutematema. Isa n'agamba nti gwe yalidde omugaati nti ye ate nga gwe yeeganye nti ye. Bw'atyo Isa n'agamba golodi kale naye mukuwadde n'abeera n'entuumu mmeka 2 eza golodi. Isa amugamba nange entuumu zange zino eyange eno eya golodi ono nange mukoze eki mukuwadde. Omusajja n'abeera ne golodi byonna ebika 3 nga we kwatuuliriza. Gwokimanyi nti ensi eno yalimu abantu abagiyitamu, abamu abafuna ebizibu oluvannyuma ensi ne bagiwangula. Abalala bamanya nti omuntu wabanga afunye kafunye nowekkusa Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutaasa. Obutekkusa gyensonga lwaki abamu tulina ekiyitibwa ebizibu bingi nnyo, ebizibu bitutuuseeko n'obulamu bwaffe okubeera nga bukyuse. Lwaki? Lwakubanga butekkusa. Kakati essaawa etuuka Nabbi Isa aviira omuvubuka amugamba golodi wange wuyo mukuwadde byonna biibyo. Isa atambula agenda. Isa bw'agenda omusajja ono jjukira asigazza golodi yenna ali naye. Kakati wajjawo abasajja abali batambula ku gundi ku kyalo ekyo. Allahu akbar. Omuvubuka owa golodi n'ayita abasajja n'abagamba abange nze gwe mulaba ono golodi wange, naye mbadde mbasaba mu nsawo zammwe mbanga mulinamu lupiiya, bwe mbanga mulinamu akasente konna ke mulina mbeegayiridde mugende insha Allah mungulireko omugaati ku gundi ku dduuka. Bwe mala okugulawo omugaati nzije mbawe ku golodi wange, kubanga first of all nze nina golodi siina sente, ate mwe mulina sente ofuna bulungi naye ate temulina golodi. Abasajja balaba golodi ne basanyuka nnyo ne bagenda ku dduuka. Njagala kati weetegereze effirimu eyali awo. Essaawa etuuka abasajja batuka ku dduuka. Allahu akbar. Bagenda okugula ekiyitibwa omugaati. Bwe bagula omugaati ebirowoozo ne bikyuka. Ne bagamba kakati omusajja oli atutumye omugaati alina golodi, kati tukwate omugaati guno tuteekeko obutwa tumutte, bwamala okulya omugaati afe tutwale golodi. Kati omusajja ono owa golodi naye afuna ekirowoozo, agamba abasajja bano bagenza okugulira omugaati nti ye ate golodi wange saagala kutoolako. Uliriza ensi, golodi wange saagala kubeera nga nsobola okukola ki, nsobola okutoolako. Naye omusajja afuna ekirowoozo owa golodi agamba kalinde abasajja bano bageza okugula omugaati ku dduuka, bamale okuleeta omugaati wewala oguleeta nga bagumpadde nkwate ekyuma oba nkwate ejjambiya mbere nga nsobola okubatemula bafe, golodi wange mweddize. Allahu akbar. Alhayatu kullaha almawaqif. Obulamu bukyuka, obulamu bukyuka. Firimu njagala ogitunuulire egenda mu maaso. Owa golodi alize emigaati, bamale okugireeta abakuba abatte, nabo batuuse eri bateesezza, baguze ekiyitibwa emigaati gyabwe bataddemu obutwa. Wallahi atuwuliza ku GTV abasajja baleeta ekiyitibwa emigaati nga bahaddemu obutwa ne batuuka omusajja owa golodi. Omusajja owa golodi n'atuukiriza golo ye natta abaleeta emigaati ne bafa. Kati naye ono teyamanya nti emigaati mulimu obutwa. Bwemala okubeera bamaze okufa emirambo giri awo, owa golodi asanyuka agamba alhamdulillahi rabbil alamin. Golodi wange ngenda kumusigaza, sajja maze okubatta. Gino emigaati gitwaze golodi wange. Omusajja naye akwata emigaati alya. Wallahi bwamala okulya emigaati bwati nga bumanyi nti obutwa butamangu bwati omusajja naye Allah subhanahu wa ta'ala namujjuula, golodi n'asigalawo. Yensi beera mu nsi muno naye manya obulamu bugenda kukyuka. Okola ddiiru eri banno naye nawe ddiiru bagenda kuzikolera. Banno bayisaawo naye manya buli kimu kyonna kigenda kukyuka. Oli azambaaniza obulamu bugenda kukyuka. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba waman yadhlimu yudhram walau ba'da hinun. Allahu akbar. Agambye Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waman yadhlim yudhram walau ba'da hinun. Weeyise bubi mu nsi muno, ndewo n'olyazaamaanya n'oyisa bubi banno n'obayisaawo, agambye nti walau ba'da hinun, oba myaka 10 ojja kusasula. Allahu akbar. Obulamu bugenda kukyuka. Yensonga lwaki obulamu bw'abantu bwakyuka mu nsi
teyamanya sente gye yazijja nti oluusi sente yakumpanya. Obulamu bwakyuka ng'omuntu eyali avuga emmotoka bwagenda okukeera ku makya nga katwalira omuntu avugisa mimwa, ng'oluusi okyali ku dduwa z'abantu bali bwewali azaamaanya. Ofuna bulungi kyava agamba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, waman yadhlim yudhram walau ba'da hiinu. Newo n'oli azaamaanya n'obeera nga oli mu nsi muno, oli mu mbeera okubeera nga oyisawo banno, agambe nti walau ba'da hiinun, emyaka newe ginagenda okwetooloola. Ofuna bulungi, emyaka kigenda kwetooloola mu nsi muno, wallahi walau ba'da hiinun ojja kusasula. Kakuwa ekyafo kimu. Nabbi Musa mu bannabbi bonna 500, buli nabbi yali alina ekiyitibwa enkizo. Buli nabbi yali alina enkizo okusinziira ku byamagero bye yakolanga. Kubanga Musa mu bannabbi 500 yafunako chansi nayogerako ne Allah ku Mawtani Sinai. Tulaba Allah wagamba mu Qur'ani bada istihadha nagamba billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim watini wazaituni waturi sinina. Allah akbar. Waturi sinina. Nabi Musa yali ku Mawtani Sinai ngayogerako ne Allah. Musa agamba Allah, ayi Allah wange, omuntu ow'amaanyi bw'ali azaamaanya omuntu omunafu omusasula otya? Bangi bali mu nsi obulamu bwakyuka. Omuntu ow'amaanyi bw'ali azaamaanya omuntu omunafu, ayi Allah omusasula otya? Tuli mu nsi tetukola research. Banabi ba Allah bakolanga research. Sawa etuuka Allah agamba Musa nti wange Musa nkulage nti omuntu ali azaamaanyiza omuntu omunafu musasula ntya nti ye. Musa atambula. Musa bw'atambula atuuka ku lusozi n'awummulamu bw'ati. Bw'amala okuwummulamu jjukira nti ensozi ez'edda n'olwaleero amazzi gava mu nsozi bwe gati nga bwe gayiika. Musa n'addaawo n'atunula. Musa aba ali awo atudde ku lusozi, amazzi gava mu gundi mu lusozi. Allah n'agenda aleeta omusajja, ng'omusajja ali ku nsolo ye ajja atambula. Tuli ku kyafaayo ekigamba waman yadhlimu yudhlam walau ba'da hiinun. N'onooyisa obubi abantu, abantu n'obayisaawo, n'obeera ng'oli mu mbeera abantu abo ng'obayisizza bubi, Nabi Muhammad agambye walau ba'da hiinun, myaka 10 ojja kusasula gwatuuliriza ku mututu guno ogwa GTV. Nabi Musa atuuka ekiseera atuula, Nabbi wa Allah atuula, abali ku lusozi bw'ati atudde, wajja omusajja ali ku nsolo, omusajja ng'atambulira ku gundi ku nsolo ye. Abantu bedda batambulira ku gundi ku ndogoyi zaabwe, batambulira ku gundi ku ngamiya zaabwe zalinga emmotoka. Omusajja wamala okuva ku nsolo ye n'agisiba wali ku gundi ku muti. Kigambibwa omusajja oyo yalina omusipi, ng'omusipi ogwo agusibye mu kifuba muno, naye ng'omusipi ogwo gulimu golodi. Wetegereze abagagga, mumanyi emaali zammwe muzitereka mu mataka, emaali zammwe mugezaako oziteeka mu bintu ebyeta ssente. Ofuna bulungi. N'omusajja oyo yaddira emaali ye yonna ng'omusipi gwonna gujjudde golodi. Omusajja n'akwata omusipi gwe n'aguteeka wali wabbali. Bw'aguteeka wali wabbali, amala okunaaba. Wamala okunaaba alinnya ensolo yagenda, omusipi gwe ogwa golodi agwerabira. Waman yadhlimu yudhlam walau ba'da hiinun. Newe n'okola otya, n'olyazaamaanya otya, neweeyisa bubi otya, myaka emeka gigenda kwetooloola, olina okusasula gwatuuliriza ku mukutu guno ogwa GTV insha Allah. Tuli ku mulama gwaffe gugamba alhayatu kullaha almawakifu au alhayatu dynamiqiya. Obulamu bukyuka, obulamu bugenda kukyuka. Omusajja obulamu bwakyuka oyo gwensomesako ekyafaayo ekyo ku Nabbi Musa. Wallahi saawa etuuka omusajja omusipi agwerabira, atambula agenda. Newonooyisa bubi abantu, emyaka gigenda kwetoola bwe gituwe bba nga balina okamata dini tudani, balina olina okusasula naawe. Wallahi saawa etuuka nga bwe tumanyi Allah yatuyita al insan, tuli bantu naye nga twerabira, tuli abantu abeerabize. Allahu akbar.
omusajja atambula agenda omusipi agwerabira ku luzzi guli mu golodi nga naawe ng'osobola okulabira essimu awaka wali ogyerabiddeko awaka oba ekintu kyonna omusajja atuuka mu maaso eyo omusipi agujjukira nti nalese omusipi gwange ku luzzi kati jjukira ku luzzi awo wajjawo omwana yalaze okukima amazzi allahu akbar omwana yalaze okukima amazzi ezizize edda muzimanyi omwana bajja okukima amazzi omwana asanga golodi omusipi nga guli mu golodi allahu akbar omwana akwata omusipi agutwala waita eddakiika ne wajja ajuzi ne wajja omusajja omukadde naye yali azze kukima ku mazzi awo omusajja oyo omukadde azze okukima amazzi jjukira nti omusipi gwatwaliddwa mwana kaakati ate oli erabiddewo omusipi akomawo asangawo omusajja omukadde amugamba musajja gwe ajuzi ombadde wano nenaaba omaze okunaabako omusipi gwange guli mu golodi nengwerabira wano gwe gwensanze ku luzzi jjukira nti omusipi yakututte mwana omusajja omukadde agamba omusajja oyo nti ze sinaba kusola musipi nagamba gwe gwensanze ku luzzi mpa omusipi gwange amugamba nze sinnatwala musipi nze nange onsanze wano kigambibwa yerabiddewo omusipi akwata ekiso atemula omusajja oyo omukadde bwe yasanga ku luzzi nabbi Musa awanika emikono nabbi Musa agamba Allah ti ai Allah ate embeera sigitegeera eyatutte omusipi mwana gwe batemudde musajja mukadde talina taabu ate nga bali innocent Allah aleeta obubaka gwatuwuliriza wuliriza nyo ekyafaawo kino waman yadhurimu yudhuramu walau bada hinun kola byokola weeyise bubi mu nsi bano balyemu olukwe myaka gigenda kwetooloola birina okuddira allahu akbar nabbi Musa agamba wekitiibwa Allah wange embeera nga sigitegeera nga ndaba obulamu bukyuse eyatutte omusipi mwana kyokka ate ndaba omusajja omukadde bamutemudde Allah agamba Musa oyo omusajja omukadde gwe batemudde allahu akbar kyafaawo kikaabi teyo omusajja omukadde gwe batemudde yatta taata w'oyo watuwuliriza omukadde gwe batemudde n'afiirawo ku luzzi oyo yatta taata w'oyo naye badde balina okumutta nagamba subhana mali kudusi kola byokola mu nsi yiwa omusaayi gwa banno yisaawo banno lyazaamaanya banno naye manya essaawa tenaba kutuuka mukama katonda agenda kwetoloza bwatu weppa nga gwe alina okusasula oba abaana balisasula oba abazzukulu Musa agamba Allah omwana eyatutte omusipi omusipi yakututte ntiki yakututte mu mwana nti eyatutte omusipi omuli golodi ezo sente zaali za taata w'abo baana kati oyo omusajja oyo eyabiddewo omusipi ku luzzi yali azaamaanya taata w'abo abaana n'abeera nga ye abaddeyo ng'akola ng'agenda akola kati nga omanyi abagagga bwe bamala okufuna sente zaabwe bafuna ebintu ebisobola okuterekamu sente kati omusajja oyo golodi oyo yali ataddemu sente z'abo abaana bonna kati abaana sente zabaddira tova ku GTV buli kimu kyonna ogenda kifuna wano ku Uganda Muslim Council wallahi abaana sente zabaddira oli omusajja bamutemula yatatata wooli n'olwekyo gwatuwuliriza obugagga bw'olina bwabujjawa obugagga bw'olina wabujja mu makubo matuufu olwokuba nti alhayat dairimikiya bulamu bukyuka thats why yensonga lwaki osanga omuntu ng'abadde mugagga bugenda okera ku makya nga Allah amwavuwazza ng'oluusi sente teyazijja mu makubo matuufu ofuna bulungi abantu batemula abantu bakola ddiiru kuyiwa omusaayi gw'abantu naye manya ekyafaayo kino kyekusomesezza waman yadhurimu yudhuramu walau bada hinun kola byokola
emyaka gigenda kwetoloola abaana bo bajja kubonaabona famire ye egenda kufuna obuzibu. Lwaki? Lwakubanga obuzibu buva ku ggwe okubonaabona kwabo abantu mu nsi. That's why ensonga lwaki omwana oli essente zabaddira nga sente ezo masha Allah zaali za taata wabo abaana. Omusajja omusipi bw'atyo n'agulabira gundi ku luzzi, naffe tutambule mu nsi muno nga obulamu bugenda kukyuka. Kyova olaba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava yagamba nti inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar, inna fi khalqi samawati wal ardi, Katonda okukola eggulu eryo wal ardi, Allah n'atuwa n'ensi eno okututambula ebintu bibiri okukola eggulu eryo, la hawla wala quwwata illa billah, wal ardi, n'ensi eno okututambulira, wa ikhtilafi al-layl wan nahar, okukyusakyusa embeera y'obudde, n'aleeta ekiro n'aleeta emisana. Wa ikhtilafi al-layl wan nahar, bw'obadde okimanyi ali ku GTV waliwo ebintu mu nsi bye twamanyiza amaaso. Eggulu omuntu aliraba bulabyawo, naye nga mulimu ebyamagero by'amaanyi. Omuntu alaba ensi eno kwe tutambulira, naye olwokubanga ye tamanyi lwaki ensi weeri. Wa ikhtilafi al-layl wan nahar, omuntu tamanyi lwaki Allah akyusakyusa obudde obw'ekiro, n'addawo ekiro n'aleeta emisana, n'addawo emisana n'aleeta ekiro. Allah ikhtilafi al-layl. Ibn Abbas bwe yali avuunula ekyagendererwa okukyusakyusa embeera y'obudde nga Allah aleeta ekiro n'aleeta emisana, Allah kutuusa ku ekyo kye yakugerera. Okuzibya kw'obudde mulimu min ayati, obubonero bungi. Lwaki obudde buziba? Lwaki obudde bukya? Twasimanyiza amaaso bulina okuziba, bulina okukya. Naye ate Allah okukyusakyusa kyava yagamba Allahu akbar, wa tilka al-ayyam nudawiruha baina an-nas, wa tilka al-ayyam, zino ennaku ze mulaba ezigenda zitambula ezo. Wa tilka al-ayyam, zino ennaku z'olaba Allah zaleeta olunaku olwokubiri. Wa tilka al-ayyam, Allah yaleeta olunaku olw'emmande. Wa tilka al-ayyam, olunaku olwokubiri. Wa tilka al-ayyam, olunaku olwokusatu. Wa tilka al-ayyam, olunaku olwokuna. Wa tilka al-ayyam, olunaku olwokutaano. Wa tilka al-ayyam, olw'omukaaga. Wa tilka al-ayyam, olw'essande. Wulira agambe nti nudawiruha, awakulu nnyo, nudawiruha baina an-nas, ezo ennaku zigenda zitambuliramu ffe mu bantu. Naye omuntu tamanyi lwaki ennaku zijja zitambula. Kyova bati obulamu bukyuse, omuntu ne yeebuuza obulamu nga bukyuse ku ssaawa eyo, nga obulamu bwakyuse nga tamanyi lwaki. Wakubanga nti ennaku tugenda tunyooma. Ezo ennaku z'olaba Allah zaleeta n'akolamu omwezi, ezo ennaku ze mulaba Allah zaleeta n'akolamu omwaka. Ofuna bulungi? Tilka al-ayyam nudawiruha baina an-nas. Bameka abali mu nsi abali beeyagala, bulamu bwakyuka. Alhayatu kullaha almawaqif, alhayatu dynamiqiya, bulamu bwakyuka. Tuleme kutambula mu nsi ali ku mukutu guno gwa GTV kulowooza nti embeera egenda kubeera ya lubeerera. Waliwo ebintu ebitakyuka, waliwo ebintu ebikyuka. Ekisooka al-ardi, ensi esigala nsi tegenda kukyuka. Ensi tegenda kukyuka. Wasamaa'u, eggulu ligenda kusigala nga ggulu, tirigenda kukyuka. Walmaa'u, amazzi gagenda kusigala nga mazzi, tegajja kukyuka. Walhawa, empewo tegenda kukyuka, ejja kusigala mpewo. Wannisaa'u, omukyala agenda kusigala mukyala, tagenda kukyuka.
warijalun omusajja agenda kusigala musajja tagenda kukyuka ebintu tebina kukyuka naye ebintu ebigenda okukyuka mu bulamu bwaffe byebyo ebintu lwaleero byetuva okulaba nti idha kunta la tughayiru ad-dunya yughayiruka. If you don't want change, change will change you. N'olwekyo nkubiriza nebaza Uganda Muslim Supreme Council, Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi aberenga akyatuwangaza na bonna bagiremu n'abagikoleramu ne mukama waffe Allahu akbar samahatul mufti alhaji al-sheikh His Eminence masha Allah Shaban Ramadan mubajje Allah akutuwangalize kubanga ndaba buli kimu kyonna kati wano weekiri teri kye twekwasa TV kati iweeri buli kimu kyonna kyetusomesa kati alive mugenda kubanga mukiraba era mukiraba essaawa zino mundaba udaba ofuna bulungi na bonna bakola ku Uganda Muslim Council na bonna balaba GTV yaffe tusaba Allah abatuwangalize tusaba Allah atuwa obulamu obulungi tusaba Allah obulamu buleme kukyuka nga tutegedde la taj'alu al-mashakil udhuran la taj'alu al-mashakil udhuran ebizibu tobifuulanga Allahu akbar ebizibu tobifuulanga ekyekwaso kubanga ffenna tuwangalira mu bizibu naye ng'obulamu tulina kubutegeera tubeereko n'abantu abayise bulamu obwensi ebintu bireme kugwa bugwi kakati nozolaba kati embeera eriwo tuli mu lockdown tuli mu covid-19 akawuka okalaba ofuna bulungi n'olwekyo tuddeyo ku bulamu obulungi ennyo Allah tumusabe tumwegalire embeera ebirenga ekyuka abantu abali bamanye ensi Katonda agenza abajjula abantu abategeera ensi Allah agenza abajjula Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kyovolaba yagamba nti idha ra'aytum abdan yu'ta zuhda fi dunya wa qillata mantiq faqtaribuhu minhum fa innahu yuraqqa al-hikma. Allahu akbar. Nabi Muhammad hadisi yekabya waliwo abantu batawakkala agamba nti idha ra'aytum abdan bolaba ng'omuddu yenna yu'ta zuhda fi dunya wa qillata mantiq faqtaribuhu minhum fa innahu yuraqqa al-hikma. Bolaba ng'omuddu yenna nakugamba ze golaba nata ensi nakugamba ze udaba natawakkala abantu bali mu nsi abatawakkala abayita mu nsi abafuna ebizibu ne bakitegeera Nabi Muhammad kyabagamba nti olaba ng'omuddu yenna yu'ta zuhda fi dunya nagamba nti ze golaba ensi nagita. Allahu akbar. Nagamba wakillata mantiq ng'ensi agirabanja omutali yagamba nti faqtaribuhu oyo nno musemberere fa innahu yuraqqa al-hikma oyalimu omulamwa naye omuntu atalaba kumatira nsi akyagirimu amaddu alowooza nti ebyo nne biriko ayina okubitwala yagamba oyo omwegenderezanga naye abantu bali mu nsi mwebali waliwo abatawakkala ne bagamba ffe ensi alhamdulillah twagivaako nolwekyo gwali ku GTV inshallah amanya nze Sheikh Sakasi Udaba nsaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bugende okukyuka nga mu butuufu tutegedde embeera nakugamba nti ad-dunya madarasatun enensi ssomero enensi gye tulimu ssomero yafahamuha al-insan buli omu ensi agiyigiramu buli omu ensi agitegereramu walau biduni rusum wana watu nga tokutte school fees kusasula nsi man sarrahu zaman sa'atahu azman ndi programu yaffe egamba obulamu bugenda kukyuka nga tomanyi naye bw'oba otegedde obulamu bw'okukyuka bwo ebintu bigenda kutambulira bulungi. Man sarrahu zaman sa'atahu azman bw'olaba ebintu bikutambulira bulungi manya mu maaso bigenda kuba bizibu bw'olaba bitambudde bapulaani mu nsi muno abantu abali ab'amaanyi mu nsi wakam bameka
minan nas qalu fuqara. Bameka mu nsi muno abali abagagga? Wetoloseeko mu famire yammwe. Wakaw minan nas, bameka abali mu famire yammwe? Qalu fuqara, abali abaavu. Wa asbahu, bugenda okukeera ku makya agniya, katwalira bagagga. Wakam, Allahu akbar, wakam min al-agniya, bameka abali abagagga mu nsi muno kwatuuliriza? Bameka abali abagagga mu nsi muno abali bogerwako, abali ab'amaanyi? Wa asbahu, bugenda okukeera ku makya al-fuqara, wallahi nga baavu. Nina abantu bemanyi mu nsi muno abali ab'amaanyi awo wonna mu Kampala muno mwe tuli. La hawla wala quwwata. Obulamu bwakyuka dda, alhayatu dynamikiya au dynamic, obulamu bwakyuka. Nolwekyo man sarrahu zaman saatahu azman, bwolaba bikwanguyidde mu maaso bigenda kuba bizibu. Nolwekyo gwatuuliza ku GTV tuyambe ku bantu. Idha balagta alqima, Allah bwakusitulanga amadaala ng'olina w'oli, ofuna bulungi, toweerabira eno gy'ovudde. Fandhur, tululako eno. Naye abantu Allah abawa, oluvannyuma lw'okubawa ne mwerabira abantu gye muvudde, ensi n'ebeera nga olaba eyiyo. Wallahi man sarrahu zaman saatahu azman, ensi egenda kwanguyira, naye manya mubite mu maaso tomanyi bigenda kuddako. Nolwekyo tova ku GTV y'obusiraamu wano wennyini ku Uganda Muslim Supreme Council. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tuwa obulamu obulungi, tweyise bulungi. Kikulimako ki okubeera nga muganda wo Allah kusida amadaala nga muganda wo ali mu kyalo eri, naye nga sente olina? Nolwekyo tuyambagane, tuyambagane. Ono gwoyamba tomanyi mbeera egenda kudda mu maaso, tomanya aliyamba baana bo. Nolwekyo tunaaba nga tuli mu nsi muno nga tweyisa mu mbeera etali nnungi, obulamu bugenda kukyuka nga tetutegedde. Adibu yagamba gamaliriza insha Allah, dakika esigaddeyo, yagamba nti amranin, ebintu bibiri, sayajaluka alhakiman, bigenda kufuula kafulu. Amrani, ebintu bibiri, sayajaluka alhakiman, bigenda kufuula kakensa. Naye bw'onooba tonaba kubituukamu, tojja kubeera ng'oli successful mu nsi. Ekisooka, almashakir, bw'oba nga tonnaba kufuna bizibu mu nsi, togenda kuwininga nsi eno. Nkaddemu gwali ku GTV. Amrani, ebintu bibiri, sayajaluka alhakima, bigenda kufuula kakensa, bigenda kufuula kafulu. Bw'onooba tonnaba bituukamu, tonnaba kubeera udaba, tonnaba kubeera kafulu. Eyabituukamu bino byensomesa kati yegwe udaba, eyabituukamu bino byensomesa oli kafulu. One, bw'oba nga tofuna ku kizibu, almashakil, bw'oba nga tofuna ku kizibu mu nsi muno, manya nti nno tonnaba kutegeera nsi. Kubanga omuntu ategedde ensi yoyo afunye ku bizibu, oluvannyuma ebizibu ebyo n'abiwangaaliramu, ebizibu ebyo oluvannyuma n'abeera nga abiyiseemu n'abiwangula. Bw'oba nga mu nsi muno oli successful, ng'etofunanga bizibu mu nsi naye nga oli mu mbeera nnungi, manya ebizibu bigenda kujja. Amanya nze Sheikh Sekase Udaba, ndi wano ku GTV ku Uganda Muslim Supreme Council. Abantu abamwe nina bannange batumidde nnyo. Mukama waffe Haji Mugaru kutumidde nnyo. Saba Allah kutuwangaalize. Nabo bali ku kitebe kuno, saba Allah ya Rabbi atuje tusinga okwagala. Nga maliriza eddakika ezimpeereddwa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala GTV eno Allah agituwangaalize. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العظيم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد وقع الشيخ إملان ونو
Uganda Muslim Broadcasting okutumidde nnyo nkwagala nnyo saba Allah akuwangalize naawe mwebale kubeeranga insha Allah abali ku TV tusaba Allah GTV yaffe Allah abeerenga atuwangaza tusaba Allah abeerenga atuwa obulamu obulungi hadisi emu gye nsembyayo insha Allah alhayatun Nabi Muhammad yagamba alhayatun qasidatun obulamu butono obulamu buno bulaba butono nnyo bwe tulimu walakin mashaqil aw walakin maswaib taj'aluha tawilan obulamu butono naye olwokubanga program zetulina olwokubanga plan zetukuba mpanvu tetulowooza nti tukyalina obulamu nenga alhayatu qasidatun walakin almashaqil taj'aluha tawilan amanya nsigadde nze Sheikh Sakase Udaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh